Bannayuganda okwetoola eggwanga baakedde kuteekesa mu nkola ekiragiro kya gavumenti eky'okukola bulungi bwansi ow'obuwaze wakati w'essaawa emu okutuuka ssaawa 4 ez'okumakya. Ku ssaawa 12:30 omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga retired Major Jessica Alupo abadde amaze okutuuka mu zooni ya Kiti okwetaba n'okutongoza enkola eya bulungi bwansi gavumenti gwe yalangirira ng'eno yakubeerangawo buli lwa mukaaga olusembayo mu mwezi okuva ssaawa 1 ey'okumakya mpaka ssaawa 4. Alupo mu kutongoza bulungi bwansi ono yeegatiddwako abakungu okuva mu gavumenti okubadde Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja, omumyuka wa Ssaabaminisita ow'okusatu Hajat Rukia Nakadama Isanga, Minisita wa Kampala Hajat Minsa Kabanda, Minisita w'ebyobulamu Dr. Chris Baryomunsi, Nampala wa gavumenti Dr. Jane Ruth Acheng, amyuka Ssaabaduumizi wa poliisi James Ochaya, akulira ekitongole kya KCCA Hajat Sharifa Buzeki n'abalala. Alupo nga tannatongoza bulungi bwansi ono asoose na kusaba bannayuganda baaniriza enkola eno eya bulungi bwansi nti kuba y'engeri gavumenti mwegenda okuyita okulwanyisa endwadde eziva ku bujama, n'ategeeza nti kyakuyamba ne gavumenti okukendeeza ku nsimbi zeesaasaanyiza mu byobulamu. Thank you very much for welcoming and embracing this initiative. Let's take this initiative very seriously, because we know that a general cleaning like this will give all of us the sense of belonging together as Ugandans. Alupo agamba nti n'amataba agatera okutigomya bannakampala gandifuuka olufumo nti kubanga ebicupa n'ebikasasiro ebizibikira emyala binaaba tebikyaliwo. That's why when we have flooding in Kampala when it is raining, it is because the plastic bottles have blocked the drainage channels. It is because the caveras have blocked the drainage channels. So this intervention will go a long way in enhancing the sanitation and hygiene. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja mu kwogera kwe ategeezezza nti kino kyakukendeeza ku nsaasaanya y'omu maka olw'ensimbi ezibadde ziggweera mu malwaliro nga bajjanjaba endwadde eziva ku buligo. Once this initiative is implemented, I mean the National Cleaning Days, we will strengthen our commitment to enhance household incomes. How? Bajja kulwala, that means abantu banate balwadde, abantu baffe bajja kuba balamu ate bakole emirimu gyabwe. Oluvannyuma enkola ya bulungi bwansi etongozeddwa era abakungu okuli Ssaabaminisita beetabye mu kukola bulungi bwansi mu zooni ya Kiti mu Kisenyi ekisangibwa mu Kampala ng'ebifo bingi bigogoddwa era ng'abagyeetabyemu balina bye boogedde. Kikulu ky'okutegeera nti ffenna tukolera obulamu bwaffe bw'oba oyonje ekibuga. Nga tulina okwegoba ku olwokeera lw'obulwaire obwida olw'obukyafu. So muyinza osalawo mwalongoosa ensulo, muyinza okusalawo mwalongoosa oba isomero oba eidwaliro. Gamba nti tujja kuziiza endwadde 7 ku 100 ezibadde zitawaanya abantu baffe. Nga kuncho kuno tuweziza ebikaba ebidduza loole isatudeti mu kifo kirala kyonka ate nga kisenyono munene nenda okubakubiriza iwe otalinda ndidde budondo otalinda ndidde mafubira. Ayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawara ayogedde ku bulungi bwansi bw'atambudde olunaku olwaleero. Bitambudde bulungi, tetunaba ku registeringa incident nene etiisa nga ebiragiro ebya traffic abasirikale baffe babikwasizza bulungi era n'abantu bagoberedde amateeka okuggyako ababooda abamu ababaddemu n'eddalu. Ebimu ku bitundu bye tutuuseemu naddala mu muluka gwa Kisenyi okuli Kiganda Zone, Kakajjo wamu n'ebirala batubuulidde nti enteekateeka eno bagezezzaako okugijjumbira wabula ng'ekibamaze enviiri ku mutwe bye bimotoka ebisomba kasasiro obutalabikako era nga bamulese yenna abemberedde ku makubo ekiviiriddeko akalipagano k'ebidduka era ne basaba gavumenti okutunula mu nsonga eno. Abantu balongoosezza ne teri mmotoka za KCCA kujjawo bikasasiro mu makubo. Buli kkubo lyonna tufunye akalipagano k'ebidduka ne boolaba. Tolooza tumulese ku makubo tewali bimmotoka byemutwala batusuubiza ebimmotoka nti buli wemukuŋŋanya kasasiro bawogera beerawo ekimotoka. Ate is unfortunate temu emmotoka za kasasiro kiraze nti gavumenti terina mmotoka zikola ki
simala. So omuntu yakoze ensonga eno kirabika teyasoose kugyetegekera. John Maido yakusakidde eggwire lino ku Rakai TV Amalindire.